Alright, nga bulijjo it's Prejani Media TV amawulire okubanga ogasanga wano eno ngate abala tebanaba kugafuna. Essaawa zino eno njagala ate nsukire ntumire ku mukwano gyange abali e Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Team Oman, Team Saudi, Team Dubai mwenamena tuwagala nnyo community ya UAE kubanga mukola omulimu gw'amaanyi wano ku Prejani. Bamita Anderanda MC ate okubanga nkwegulire da firimazo okubanga nsaka ate nga ndinonyerezaako nendikonako mu bulungi nnyo stamp ne liba nga tiri confirmingibwa okubanga ligabibwa wano ku Prejani Media ne ku Celebrity Facts UG. Kale essaawa zino eno wenjogerera teri ddala guli okujjako oli amusajja mukulu amanyiddwa nga Edrisa Musuuza. Wenjogera Edrisa Musuuza y'omu kati ku ssaawa zino eno ku baddugavu ngamba wano mu Africa abakoze oba abamenye records ez'enjawulo. Bwe ngamba abamenye records kubano abalese ebintu ebyotayinza laba nga bisoboka. Essaawa zino ntogera Edrisa Musuuza alabika ali mu nteekateeka oba ali mu plan sawa zineno eyokukola collabo n'omwami amanyiddwa nga Daddy Yankee. Gwe atamanyi Daddy Yankee yono. Daddy Yankee amanya ge amatuufu amanyiddwa nga Ramon Luis Ayala Rodriguez. Yazaalibwa nga 3 mu 1979. Amanya ge agakosa ku stage oba gayimbisa ge tumanyi gakosa ng'omuyimbi amanyiddwa nga Daddy Yankee. Daddy Yankee ono muwandiisi wa nnyimba mulungi nnyo, yazaalibwa mu kibuga ekiyitibwa Puerto Rico era ye Puerto Rican rapper akyasinze e Puerto Rico ngamba mu Southern America. But Daddy Yankee ono ayina ekintu kye yateekawo ekiyitibwa reggaeton. Reggaeton eringa side wogamba nti nkuba reggae oli akuba dansolo era ye gundi ye yali yaleetawo nga yo yamaanyi nnyo nga bw'okiwulira okubanga ateekawo egundi ey'enjawulo. Ekintu kyaleetawo muganda wange kyali tekiyinza kukkirizika naye yamala n'akikola. Daddy Yankee ono abantu bamwagala nnyo e Puerto Rico n'essaawa zino twogerera Eddy Kenzo agenda kuba akola naye collabo. Eddy Kenzo ali mu ggwanga lya Colombia essaawa zino eno agenda kuba aperforminga ku kivulu ekimanyiddwa nga Bogota. Ekitundu bakiyita Bogota mwagenda okubanga aperforminga. Ekivulu kino kiyitibwa the Meldani Alcadenia venue. Kigenda kubawo mu Bogota. Kino kye kikyasinze okubanga kireeta abayimbi bangi. Ne mu byafaayo kigambibwa nti omuntu y'omu eyali akikoze eyakikuba n'akijjuza ekitundu kye bayita Bogota amanyiddwa nga Daddy Yankee. Ono gwe njogeddeko omusajja byafaayo nnyo nga bw'okiwulira era bamusinza nga Katonda e Puerto Rico. Kale wano Prejani Media TV egula emaze okubanga nsaka n'endikonamu ne stamp eri omukulu amanyiddwa nga Daddy Yankee okubanga agenda kola collabo ne Eddy Kenzo Musuuza. Kenzo saa zino twogira kati y'omu ku baddugavu abakulembedde ensiike ya music industry. Likinga, commentinga and subscribe.